Lino. Naku bawa naku abagambwa akuba bebijambiya bulijjo bebanoonya yayogera lunwe ye wa kijambiya ye mutemi mugule buguzi njagala mbulira niyo yamugula ewange Mutuse. Mujjeko. Mujje. Nako okutamba sisobola evivi yajjayo enso akwatidde abagambwa akuba bebijambiya bulijjo bebanoonya yayogera lunwe ye wa kijambiya ye mutemi mugule buguzi njagala mbulira niyo yamugula ewange Batadde mu sente zange banamukola. Bali ba sente za balina okufa. Ziwezi N'abatuuze na poliisi egirawo mu budde. Egirawo mu budde. Ekyo gamba ngu poliisi yakoze ewaffe egirawo mu budde. Ate buyino. anywa enjaga eno yemmere makerera n'amazzi Sambo naba nankola ki? Munankola ki nsi yako? usigadde kusaba bayibuli na kunywa taaba nekwasa mukama na mindi yange Poliisi byabula. Ndabe. Ya poliisi byaganye. kama kusaba kimu obukuumi simanyi bantu bange bwe bali bwe ngenda kubaleka kuba nkimanyi nyinza obutawona omutwe sina segegera kunzijanjaba abantu bange simanyi bukuumi bwe ngenda kubaleka Bansabye sente ezigenda kunoonyereza. N'abatuuze na poliisi egirawo mu budde. Egirawo mu budde. Ekyo gamba ngu poliisi yakoze ewaffe egirawo mu budde.
ate buyina tuyina mugaso asinga abaana bagamba tyayo ab'ebijambi ababawulidde Kabaka n'ekitundu kyonna kimumanyi kuba buli omu amumanyi nti omulimu gwe era naye nyini abeera mu bbaala atamba n'ejjambiya ye n'omuggo era yagga amazimaze Kabaka okutta omuntu si kizibu kyange ye mulimu gwe kutemula. Erinnya Seefu Mato Saalongo Namagoma Kabako ye yantema simanyi yantemera Kabako yani yeeyita Kabako Dawaida Dawaida ye baagula mugule mutemi wa bijambiya kuva Masaka baamuleta kuntema baagala wano ewange yasobola kutta nte zange najja nanjatulira nga baayagala okugulu kwange oba omukono oba omutwe bateeke mu kalina yaabwe ya Robert nga Robert yamutuma bo bakola wa pulezidenti sira kyennyinza kubakola bo baddira ba pulezidenti sirina mundu sina we nnyinza kuwaaba neekubidde endulu ku poliisi nagenda ogwasooka baagaana banga bamale kuntema ndyoke mpaabe baamaze okuntema nagenzeyo baŋŋambye sirina kuwaaba male kwejjanjaba nfune omuntu gwempa nga maze okuwona yagenda ampaabire naye nze siddayo ku poliisi aggulewo omusango naye obulumi nvuuze poliisi eganye okunnyamba buli lwenzi busumudde yaganya nga twala 35 baddemu bagusale bakebere munda yantema n'atukakka wange vivi lino enso yiino tambula sisobola okukola sisobola oluba okulya sisobola nsiibirira mazzi okutomu ffe tugulwa Masaka kubeera banditako wano kuba Wembule era nenga ku poliisi ne tujja n'abapoliisi wano ne babakubira sibulaga ffe baatuguze kuva Masaka akasajja ako kalemedde awo tulina kajjawo wano mazeewo bbanga ki wano mazeewo emyaka 25 emaze wano kifo kye baagala eriyiikeemu ne desimolo 5 kuba nzikiri okuva eri nenzika paka wansi naye Kabako Robert baatema ente zange ebifaananyi ne defense n'abikuba yagitemera ali ku ffene mu kiralo kyayo nga tali eri waabwe akumugwa gwayo era naleeta defense nga yiiyo muzitunule ziizo era omukozi Kabako teyeegaana yakkiriza maaso ga mukama we n'aŋŋamba this is a property gwani ayinza oba naawo laba obutu bwe tulina ffe tukola wa Museveni ffe baddiira ba Museveni ogenda kukola ki era navaawo buvi ntaasa obulamu kyentaasizaako obulamu era bannumbya waka bamalirize n'olulumba lwakuna nga bannumba baagala nnyumba yaabwe ekole simanyi oba kalina eyo ddwaliro oba kiki baazimba kalina eriko ebikomera tebitegeerekeka eriko oluggi lumu mwe bafubutuka omwo musulamu abantu abasukka 2 Robert kyenatuuka nemwatulemu nga Robert ennyumba esusse okusulamu abantu ate tebategeerekeka yate mubimanyi muganda gunuma omutwe baŋŋamba kuddamu gubaaga naye obuyambi sirina guvunze kuba kati ebbanga lyogujjamu lyaggwako kino yantema wano nekigweno nantema wano kwetaasa nga atema wano kwekuba omukono guno gwolaba egumba yalimenyera munda baŋŋamba okunnyunga baŋŋamba sikaani basabye 5,000 sigirina omutwe basabye 35,000 sirina bakebera nga baatunga egeji byali kiro baatunga bibiri byasigalamu akawanga yakakoonako sirina buyambi ndi mu kuvunda nsaba buyambi poliisi nkubye enduulu nga bwe kisoboka nzira kisalina waali
oba ekibiina ekisooka okuyamba ekyabannakyewe ekya poliisi kinyambe. Oyo mwami yanga baagala omutwe gwange n'omukono gwange n'okugulu kwange yoyo yennyini kabako yoyo ayantemu oyo naye aze ku poliisi we ali ku poliisi leero seterawa seterawa ejije emitwalo 2. kati weewulira otya? Obulumi bwenda bungi era bangegera mulala okusikaninga mutwe saba buyambi sirina gumba balikebedde eri omukono twatugamba bagusibye eryo lyamenyeka nonya na muyunzi sirina buyambi bwonna sente sirina saba buyambi bukka n'omusibe wange bamuteeke munambuulyeko kiki yantemera nzijagala aizo baina ensonga zirani simanyi ne bw'anaaba mu maaso ga kkooti ajja kumbuulira lwaki yantema zikinjagala kibonerezo kikyampa ekyo kuba ku kino bulamu bwange bannange bugenda nimweraliikirivu kati nvuddeyo ewange ntya n'abaliyo manyi tuyinza obutabasangayo. Abaliwo abalwadde abantu awakamu oli mukwano gwange endera naye kuba kati ne bwe nvawo ntya manyi bayinza omuntu bayi ne bamutta ku kintu ekyo kijjagwa ntya ati bayinza omukola ki mutta maze emyaka 28 musawo muganda kati bano bakwagaza ki gwe abo nze wayantema yanga mukama we yamutuma omutwe gwange okugulu oba omukono oba okutwala ewange awo nze njaga bakajja ambuulire yansaba yangamba yabo balina emmundu nze sirina mmundu nze nsaba kkooti ejje tugere mu kkooti nambuulire ani ali ebabiga w'ekintu ekyo ani amutuma kuntusa ku mbeera bweti sira kimala saagala sente ze saagala kiki ageze ku poliisi birobera musaayi mwereere difensa ankubidde agambe genda agenze ku poliisi. Amanya nze Businje Patricia nva mu disitulikiti y'Emityana mbadde mugenyi wa wano mbadde nakamalawo olunaku lumu Ssaalongo ye mukama waffe olw'okuba nti atujjanjaba endwadde ezimu n'ezimu nga bwe yamala tujjanjaba n'agendako ku kkubo wali byali akimyeyo tusigala wano twali mu sitting room ne madamu we twali basatu twali bana bakazi basatu n'oyo byalo twali tuli awo tula Ssaalongo akubba enduulu madamu yasooka kuggulawo tuuka bweru naga Ssaalongo yakuba enduulu tuna ne tufuluma nga Ssaalongo tiriko omusaayi akasaidi kawawo ovuddeawo netumuleeta ne tumutuuza nagenda tumubuuza kikibadde onagamba kabako yantemye kabako wano si mupya kubanga yasooka ng'abeera wano nga buuzukulu kubanga wano tweyita buuzukulu ng'avaawo wakolera yasooka n'abeera nga takwatagana n'abantu ba wano olw'okuba nti ono jjajja oluvannyuma ng'ekiseera nagenda kukomawo wano kubanga nze wano ntera kujjawo nagenda kujja nga Kabako ate ye muuzukulu wano Kabako ebyakoze wano biyitirivu olw'okuba nti yajja oba ngambega yasooka n'aba mukwano gwa Ssaalongo okuba nti muuzukulu ye yamutwala nga mukwano gwe ng'ayina ekigendererwa nibambuka ku kkubo awo nze nali siriwo nagenda kujja nga yamulinnyo ekigere kizimbye bweki gurupu nene ey'ebijambiya era n'essaawa yakakati tukyasula mu mayumba gaffe twekuŋŋaanyiza wamu nti ng'ekikanga kyolabe ky'omusaayi batema omusajja ate ffe abakazi tusaba gavumenti poliisi naddala eyo emikono essusi bajoogerako nnyo ogenda n'omusango oli bwakusooka n'atwalayo ssente bo badiringa na muntu ayina ssente saawa eno Ssaalongo tayambirwa okuba tabadde na ssente ate ng'amanyi poliisi yo bw'ogenda ng'oyina damage ng'oyina ekiwundu
gwe basinga okwagala kuyamba naye tebamuyambye olwo ssente bali ze baataddeyo nti bo balina ssente. Nze mba nsaba nti weewaawo bakolera Museveni bonga bwe boogera naye naafe abantu ba wansi titulinaamu naye eddembe lyaffe kweyagalira mu nsi etumala. Titumanyi lwaki abantu b'essente bakikuliriza nnyo nti bantu ba Museveni. Kyenjagala kubuuza Museveni ye abantu ba wansi ayagala bafe bufi asigaza abalinawo ssente bokka. Fena tulina omugaso eri pulezidenti. So nze nyaniriza eddoboozi lya pulezidenti singa abanda abo bampulira tuyambidwe kubanga Ssaalongo kyase kufuna ekeesi eyo bangi abatasobodde kufuna chance kwogera ku mahulire nga Ssaalongo naye nga babonaabona. Nze kyensaba amanya gange nze byalwanga Sirefu. Wano tuli ku bunkenke tweralikirira essaawa ena kudda mu kutulumba kanga twagenze ku poliisi twava mu ddwaliro tugenda ku poliisi netatuyamba liba tugamba tubitegere bagamba omukulu asooka agenda kuleki asooka wone ugende bugenda omukulu agenda asooka wone bwanaawona ajja afuna omuntu agyakoleki aloope ngo kikulu obulamu bwe businga tulibeera alikirivu naye poliisi tetufuddeeko. Polisi ya Uganda kumpi kama polisi ya mukono sigamba polisi ya Uganda yokka polisi ya mukono tekyali polisi kubanga bo baniriza omuntu alina sente ye muntu wotaba na sente wegenda ofe. Zekatusabe Aneti Yeranjire nze nali wano saawe mu kitundu nga Ssaalongo yamusa agenze gula gundi pawuda w'omwana n'ebizugo kuba nazaala ku Mande. Kati nakola ki nagende kati ne tusigalawo nze n'oyo omukyala n'omukyala omulala twali tutudde wano mu nju kati ngenda okuwulira tuya Ssaalongo alaajana neŋŋambi oyo si Ssaalongo kati nze nasooka okufuluma mba ntuuka wano ku sheedi ndaba Ssaalongo ali awo agamba banaye munyambe Kabaka ali mu kuntema kati nenzuluka ntuuka awo Kabaka yali ali mukola ki ali mukwambuka kati bwe yalaba nfulumye n'amuvaako n'ayambuka okutuuka ku Ssaalongo nga yenna atiirika musaayi mwereere. Noono omukyala omulala gwe nali nyina mu nju naye n'afuluma ne bajja noono omwami ne tukwata ne tumukola ki ne tumusiba ekigoyi ku mutwe ng'omusaayi gutiiriika nnyo ne tulonyawo mangu booda nga tetugiraba n'agenda noono omusajja ng'amusitudde Byaruhanga ne bafuna booda kwe kukola ki kwe kumutwala emukono. Erinnya lye tusaba Mukama waffe Pulezidenti atuyambe abo abasajja ab'ebijambiya abatuwonyeeko omuntu bakutta ne bakutira ebibyo musajja atu bamutula kittaka lye ebaagala omuttira. Tusaba Pulezidenti atuyambe abo abasajja ab'emitima emibi akole ki abatukolereko kuba yagamba ye musajja wani wa Pulezidenti bakola Pulezidenti talina kyasobola kukola ki kubakola baddiira ye baagula mugule. Katusaba atuyambe bajanjabe n'omusajja wange kuba talina za bujjanjabi omutwe muvundu tasobola kutambula tasobola kulya mukozi naye nga ye balagira mulagire ye yagamba mukama we yamutuma kuba yagamba mbu kalina mbwe yagala omutwe gwa Ssaalongo n'omukono gwe esobola okukola ki bagamba Kabaka mwennyini ye bamutuma kuba yabyogera wano nga weetuli kati tetumanyi oba oyo ennyumba okugwa omutwe gwa Ssaalongo gwe gwetaagisamu oba nti baagala gwamusamize bwe baagala ogwani ogwa Ssaalongo n'amagoma yagamba Ssaalongo omugundi bw'anaamulema wange nneebaka ku lwokutaano saawa emu nazuukuka buzuukusi nengenda nenkola era ku lwokutaano enkuba yonna yonna yatonnya omala essaawa ennya omulimu naana gumaliriza ssaawa emu ez'ekawungeezi n'eziri ewaka defense omukyala ngamba nti munange defense abadde wange akunoonya
kwanza anoonyeza kinengenda ku mukutu gw'enjerere neŋŋamba defense onjagala neesina namba yonkubiraako defense kwe kunkubirako ku ssaawa zaali 2 ez'ekiro olwokutaano naŋŋamba jangu kusama nkubuuze neŋŋenda nga waki watemye omusajja emuga musajja kigwe natemye nti namagoma nemugamba yii nze omuntu eyayingidde ssaawa 3 n'ekitundu natemye batya kunjere emazeeko emyaka 3 natemye batya omusajja omusajja nagamba nti namutemye kino nekiyiika nakino nekiyiika nemuddamu eyokusatu wano wakati nemuddamu eyokusatu wakati nemunankwata emikono natandika okuyawana nange naŋŋamba nze gwe kabako wakyo nzitira ki namuga nze kabako nabadde njere nabadde kireka kitegeera agamba nti mukama wo nti yakutumya omutwe gwe mukama wange yantumya omutwe gwe oluyombo lwa namagoma terukwatagana ne mukama wange namagoma we twayawukana neera kukubira boosi wange nga ayagala kunkubisa busa okunnemesa akalimu kange kenkuuma wali nakwe kumugamba twawukanye okuva na leero twawukanyidde ddala tetulikwatagana kwekubeera agamba nti oyagala kumuggyako mutwe ayina vidiyo eyo gy'ayina nga ye omuntu nanjogera nti nali njaga kunona mutwe gwe waba ayina evidiyo eyo oba just kwogera bwogezi kigambo kubanga oyo omusajja anywa nnyo omwenge anywa ne ku kitundu bamumanyi anywa omwenge nayogera ebigambo ebitafaananika nayogera buli kigambo jesi wano tuli mulaba nti talinaako omwenge olaba naye wombesa ayogera bulungi simanyi nowonagamba nti omuntu nowonagamba nti nze kabakwa bwandoga gunjandoga naye nga si yakuloga kati yoyo kiriwo nti kabako simwagala kubanga engeri yayogeramu ne mukyala wange nga mwali omwo yagamba mukyala wange tolizaala kabako talizaala mwana n'ogu n'omubibibi paka wendifa wakyayogera naye abisindika wa mukyala wange ekitegeera mukyala wange n'abiŋŋamba emugamba oyo muveeko mwenge mwesonyiwe wabula gwe kola bikyakuleeta kunfumbira oba tetulizaala mukama yakola ki yamanyi ekitegeera ekintu ekyo kati weebuuza okuŋŋamba nayagala ogamba nti alinsasuza kati kyekino ndowooza kyali okunsasuza okumpaayiriza nti namutema bwe yayogera ng'atamidde nti alinsasuza mukama wo yanikwe mukama wange ye Kiroowa Robert akolera mukama wange akolera mu kibuga bino ebyagavumenti omanyi sijja kwoganya omulimu gwasikumanyi nnyo naye ng'akolera mu kibuga asula ku kyakabaka ekireka ku kyakabaka wasula Senono Mande omusajja ampaayiriza ani namagoma akuwayiriza ku kyaki bonamutemye omutwe esawa zayogera nti esawa 2 ez'ekiro saaliwe waka nali bugoloobi nali mu bya buloka ndi mu kukola kitegeera ngenda okukomawo naye bamutema saawa 4 olwokuna kikyo omusajja nawe kaŋŋamba nti no nabba alubaale we oyo omusajja w'emyaka alumba nkaaga ayogera ebintu ng'ebyo mu bantu mbunagenda nenziba lubaale we lubaale namubba mwagaza ki lubaale we bannange namagoma muteme ayina kaki mugagga yalina akawumbi musa nti njagankabba nze kabako nerundira ensolooza omutwe gwe ye gwalumiriza kati omutwe gwe nangwagaza ki nze kuno ku nsi ndiko okukolera amaanyi gange nimbanga nti njagala 10 bwekiti nkwata akakubo nenkatwa nenfuna 10 ekyenjagala omutwe gwe gwentema ngwagaza ki aguliko statement ki nti wawe yaguntuma mulabika oli oba atamanyi gwe bulungi erinnya n'ekyalo embeera erinnya lyo erinnya Wabuya Johnson ndi defense w'ekitundu ekyo ekyanjerere era mu mbeera z'ekitundu
nsuubira abatuuze babadde basiima ku mirimu gyenzize enkola. Oyo mutuuze wa kitundu ekyaluddewo naye abalumbaganya abamulumba ne bamutema. Tekyagezaako okubanga tunoonyereza okukola kino tufuna kubanga naffe obukakafu tetubulina nti gundi oba gundi naye ye gwe atugambye tugezezaako okwanjula ensonga yaffe poliisi tulabe nga tunoonyereza okuzuula ekituufu. Ye gwabagamba aleetebwa ku poliisi esebo yaani amannya gonna? Erinnya ffe lye tumumanyiko lya Bamweyana Kabakko gemanya ge tusinga omutegeereramu mu myaka 3 gye tuludde naye ku kyalo. Oyo gwe bagamba nti yeyatemye naye musawo wa Kinansi? Si musawo wa Kinansi naye ndowooza akkiririza mu ddiini y'obuwangwa nannono emanya galina esebo. Yemulugunya okubibwa nga ye Ssenfu Tom Ssaalongo, omusawo ow'Ekinnansi, omutuuze mu Njeerere village mu Goma division mu Mukono district, nga ono yali alumiriza omwami Ssennono Mmande oba amanyikiddwa nga Kawaida, ng'ono asikaari ku kizimbe ekiriraanye amaka ga Ssaalongo, nga bonna batuuze mu kyalo kyekimu ekya Njeerere, nga kigambibwa nti asikaari ono yalumba Ssaalongo era n'amukuba. Ne batutegeezaako Ssaalongo ne tumuwa medical form okulaba nti abasawo baffe bamwekebejja, era nga ekyava mu medical form kyalaga nti Ssaalongo yafuna obuvune bwa grievous harm, nga wetwogerera Ssennono Mmande oba Kawaida ayakwatiddwa ng'era ono akuumibwa ku poliisi yaffe, nga tuli mu kunoonyereza era ng'akaseera konna ono ajja kuba alabikirako mu kkooti abitebye.